You are welcome to your reception. Ekitiibwa n'ekitendo bikuddire olw'ebyamagero ebingi gwalabirira omwana okuva nga muto n'omuwa abazadde ab'omwoyo n'ab'omubiri jjajjaawe ate ye pasita we, so tuli bagumu kubanga ali raised well. Tusabye omukolo guno gutambulira emikono gyo era tusabye amaka gabe gajjole emikolo mingi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Asebo ne bannyabo nga tetunatuula Mukama yebazibwe. Ndeeta okwebaza omwami ono gwe mufumbiddwa Deo Katongole. Deo ono yakulira security ya entire worship house. Kitegeeza obukuumi bwa Pastor Wilson Bugembe obw'omubiri obw'omwoyo gye buli okuva ku gyasula atambula atya biri bitya n'ekkanisa yonna okubeera safe. Omukulu ono ye yasikira mwami Kigozi Cosma in security at the worship house. So I'm sure the HR is here, Judith Akayo. Please move in to Judith over there. And the entire worship house, Akalulu Jemuli Yonna. Amen. Zeno ngenda kola y'ekintu. Babekanga oli otegeseeko omukolo. Bananga omukolo guba n'ebyetaago siwewa. Ngenda kusaba abamanyi emikolo bwe giba. Ngenda kusaba buli muntu oyimukeko tugenda kuwaayoko. Ekibbo zange ndo kikwata. Kubanga nyina akaama kenfunye esijja kunnyonnyola naye alina amatu awulire n'alina omutima omulungi. Obumpimpi tusaba tukwatirako
an extra more omukolo guno gugende maaso bampeeyo ekibu abagole mwetuulire naye musigale wano kubanga mwami walusibi n'omukyala Samuso Balaba worship house njogera bino nga mmwe abakulembedde omusaale ogw'okuwaayo munsonyiwa omukolo gutandika bwenti naye kyetaagisa kale mwe bensumba mwe abanasookerwako n'abagenyi baffe katusabe ayi Mukama buli muntu agenda tukwatirako ekyenjawulo saba omugizewo wajje mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina naawe bwoli bannekyetaawo Katonda alikwata ku bantu katusituke tujje wano muwala wange nkulabye bannamagembe bamma tweyanza nnyo jonna labineko sisita wamwana walisi mwanyinaze tweyanza nnyo kale mwebale ng'omulimu gwange mugufudde mwangu mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo mwebale ddala nammwe ennyumba zammwe zijjule emikolo baana basome ebyetaago byonna kansabe Judith akayajjeko akatono Linda era Linda bamutajja walayi kama babadde agobye mukyala mukisa bannange tweyanziza nnyo tweyanzige bw'aba nayibbawo ava kuwaayo mukwate mu ngalo mugambe weebale nnyo ze byannemye gamba ogaggawale nga ndaba n'emikisa nga ndaba abantu bakyawaayo bannange mwebale nnyo ate mwabasabye muli bawala bato namwe babawase Beni yali mu security kati yafuuka pasita mwami ddamanya mutuweyo ekirabo akayo kyeyaleese ye famire mwaweerereza omwami wo olimuya leero ekiri wano security ya worship house yonna eri wano kati ekiri ku kyaki Mukama yakuumu alindaba olimunyama olwaserwadde okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa nze ntada yange ntini ngenda basaba tuyimbeyo akayimba bakagamba twakayimbanga mu nasale to read your Bible and pray every day tuyimbe kukola nsiuka mwaka ki nasoma nasale mweyimbe mwabaaliwo kati abedda tuyimbe read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Atukomao akakayimba oli ayimbye mubuze how old are you yentanda gyensibira abagole nfumye omwami wange buli wali nfumye emyaka 25 abasinga batuwakanya naye giri emyaka 25 entuufu gyenfumbidde omwami oyo sifunangayo luyi kati nsaba amafuta gakutokuka ku mutwe nkikiriza nga bwenfumbye mujja kubeerawo naye akayimba wakatokyawayo osomesa Sunday school oyambako mukwaya don't burn the bridges oddayo n'obakwatirawo okitegedde omuleka lwaki omuntu aba omutawaanya ddayo n'obakwatirako ne bawulira nti tewagenda nkigamanya abaana baffe ddala bagasa tukyawa sigalawo ng'oyambayambako paka Katonda balisitula Mukama
abeere naawe. Ekirabo kyange omuntu akayo ojja tojja mwerabira everything you want kukulaza. Thank you, MC. You may have your seats. Enjoy the rest of the wedding. Amen.